Olutindo olwogerwako lwe lugatta eggombolola y'ekigambo okuyeeka Kabala mu disitulikiti y'Ekyegeegwa ku mugga Kafulo. Abatuuze bagamba nti kati giweze emyaka 5 bukya lutindo luno lumenyeka, ekintu ekyaleetera okugootaanya eby'entambula, ebyobulamu ko n'ebyenjigiriza mu kitundu. Tubonaabona emmere yaffe ettooke naddala nitulima emmere yaffe wano eddala ettooke lya siringi 10. Onaweza sente meka esobola okubeera school fees ku ssomero omwana alyoka asome. Baite ebirungi ebituwenda mu karuuru kakyatubuzira omugaso gwako. Nabwe kintu saba abebembeza abali haiguru batutindira olutindo lwaitu lwa Kafulo, abakazi basobole kulaba kuzaala kurungi kugenda hamarwaru kebezenda nuko tusobole kuba n'obuherezo obulungi. Enze kwennyini nyakunganya abantu ne tugenda emugasani ne tutandika okwesaalinga mpola mpola ne tuyita wano tutambula. Bwe twatambula batukuba tiya gaasi. Abatuuze bagamba nti baludde nga balaajanira abakulembeze baabwe baddaabirize olutindo luno, wabula nga mpaawo kye bakolawo olwo kwe kusalawo okwekolamu omulimu baluddaabirize, wabula nga kino obwedda bakikola wakati mu kukukkulumira abakulembeze. Omubaka wa Chaka North Paula Saba atwala ekitundu kino abadde awamu n'abatuuze mu kugezaako okuddaabiriza olutindo luno. Ategeezezza nga bw'aludde ng'ayogera ku mbeera y'olutindo kyokka nga gavumenti mpaawo kyekola. Nagezaako n'okuleetawo minisita w'ebigwa bitalaze n'abakulu okuva mu minisitule ya wax nga tujja okulaba olutindo luno nga bwe lusobola okutindibwa. Naye gombolola 2 namba omutolina nga bw'osobola kugendayo. Ensonga eno nagireyizinga ne ku fulo ya paaliyamenti. Omumyuka wa yinginiya mu disitulikiti eno abadde atuuseeko mu kitundu kino okulaba omulimu abatuuze gwe babadde batandise okukola oba oliawo n'okuwa amagezi, wabula ono bamufubutudde nga bagamba nti omulimu gwe gwamulema dda okutuukiriza.